Hussein Kyanjo yaliko omubaka wa Parliament wa Makindye West asizza ogw'enkomerero ku ssaawa 3 ez'okumakya mu ddwaliro ekibuli gy'abadde amaze ebbanga erisoba mu ssabbiiti 3 ng'ajjanjabibwa. Ab'enganda, abasiraamu, ab'emikwano, bannabyabufuzi ne bannayuganda batwaliza awamu amawulire g'okufa gabakubye wala era abamu bakuŋŋaanye mu bwangu ku ddwaliro ekibuli gy'afiiridde. Oluvannyuma Imam Idi Kasozi akulembeddemu olukiiko ategeezezza nti omugenzi basazeewo okumuziika olunaku olw'enkya kubanga abadde yateekebwamu ebyuma mu mubiri gwe nga beetaaga obudde okubimugyamu nti kuba obusiraamu tebukkiriza kuziika muntu na kintu kyonna. Olw'okuba nti bamuteekamu ekyuma kwadde atambulira ate obusiraamu tebukkiriza kuziika muntu na byabugagga, tubadde tulina kusooka kukimugyamu. Kati prosesi eyo wekinaamuviiramu n'okutandika okuteekateeka mayiti ye kijja kubanga tukeereye. N'olwekyo kyetuve tusazeewo bwetyo. Mutabani we Farouk Kyanjo annyodde engeri kitaawe gy'assize ogw'enkomerero n'obulwadde obuludde nga bumubala embiriizi. Subhanallah wa ta'ala atugezesezza najjulula mukadde waffe Honorable Alhaji Hussein Kyanjo amaze ebbanga ng'ali mu bulumi era nga tumujjanjabira wano ku ddwaliro ekibuli. Yeebazza bonna abakwatiddeko mu bujjanjabi obutabadde bwangu. Njagala okutuusa okwebaza kwange eri mikwano gya famire yaffe, eri obwakabaka bwa Buganda, eri gavumenti ey'owakati. Ekiseera kino wateekeddwawo okumukungubagira mu maka ge agasangibwa ku kyalo lw'Amawanga Munyonyo mu Makindye nga twogeddeko n'abamu ku bakungubazi okuli ssentebe w'ekitundu Robert Bwire ne mmeeya wa Makindye Haji Ali Kasiringanda mu Lyannyama. Nze neebaza Katonda nti Kyanjo agenze n'omukulu gwe kubanga omuntu w'ofa ekibuli eyimirira bye bino eddoboozi lyo n'ebigambo. Kyanjo nga Buganda, ng'Obusiraamu, nga Munnayuganda, nga Munnamakindye kifiiriddwa nnyo. Kyanjo afiiridde ku myaka 63 nga yazaalibwa abagenzi Haji Silman Zirabamuzaale ne Mariam Nabume Ntuuma mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu mwaka gwa 1960. Yaliko omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Jeema era yali mubaka wa Paalamenti ey'omunaana n'ey'omwenda okuva mu 2006 okutuusa mu 2016. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.